Hello, Kadama TV, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ogambo kyaji aliko kutuweereza sente oli bulungi. Amanya bampita Nanteza Tausi. Nzaalwa y'Iganga district. Abampuliriza mujja kunsonyiwa. Ndi Muganda naye sirumanyi bulungi. Nga bwe mbabuulidde ekitundu kye nakuliramu, kitundu ky'abantu boogera Lusoga, so Olusoga sirutegeera bulungi naye temulufaako. Nze abantu bange, famire yange, nsobola okubayita ne bajja e Kampala ne babasinkana nga bwe bangamba nti waliwo ekitongole ekikyaza abantu nga bano. Kuba bye bantu abatagenda kulya bubi, togenda kubaliisa bubi, togenda kubasuza bubi, bo batusuza obubi naye nga bo eyo embeera tebagisobola. Be bantu abatagenda botasobola gamba nti obasuze mu kayumba kabi oba batwale mu kyalo ng'eyo kuba eriyo ebyalo nga olabira ddala nga terina security. Mwannyina wa mukama wange ayagala kujja Uganda. Yakakingamba mweno Alamanzaani emirundi 3. Nangamba Tausi wali bozzeeyo nange ngenda kujja. Kati nsaba ku buyambi bwammwe. Kuba bano abantu si bw'ogenda okusuza mu ffumbiro oba mu ddiiro oba ku buliri bwa wansi. Kale nze binsobedde. Nina essanyu gye ndi nti balaba byenkola era asiima byenkola oba byembakolera nga ye. Ayagala kujja ne mutabanyi we, wakuba mutabanyi we tabeerawo wano eno. Ye abeera ne mwannyina waka wano wenkolera ne mmuyambako n'emirimu gyange egyandeeta okukola. Ti omuwalabu wange mwannyina wa boosi wange antegeera oba alaba byenkola. Ngende mwe mumanyi ate abantu bano mubeeramu abantu abasobola okulabika nti balaba byokola gw'omukozi. Yagala obusituka ye ne mutabanyi we. Mutabanyi we yabeera mu kibuga ekinene kye bayita Muscat era akyogera ano buli lunaku. Yakakingamba emirundi 3 mu mwezi guno gwa Ramadhaani nti Tausi oli bozzeeyo nja kuvaako emabega nzije ndabeko ensi yammwe nkulabeko ndabeko ne famire yammwe. Kitongole ki ekyo ekikyaza abagenyi nange owange ajja ali mu kkubo. Nja kusanyuka nnyo ng'omunzizeemu